Mu mbalirira eno esomeddwa enkya ya leero, abakiise bategeeza nti ebintu bitatambula bulungi mu disitulikiti eno y'Empigi kiva kukulwawo kwa ssente gavumenti z'erina okuweereza wansi ku magombolola okusobola okuddukanya ebintu eby'enjawulo buli mwaka gwa byansimbi. Kino abakiise era bakitadde ku kyakibuga kino obutaba na mirimu egy'amaanyi egireeta ensimbi eziwera mu egy'omusolo ogugwanirira eggwanika lya Town Council okusobola okukola ku mirimu egy'enjawulo. Bano bagamba nti kino kye kimu ku biremesezza emirimu egiragibwa mu mbalirira y'omwaka okutuukirira. Ssente ze tujja mu gavumenti ya wakati zibeerako obukwakulizo bwazo era zibeerako wookoma. Kati ekyokulabirako twagala nnyo okuddaabiriza akatale kaffe. Naye olwaleero tetusobola kukaddaabiriza. Tufuna ssente ze bayita GMSDP. Tufunamu obusente bulinga miliyoni 7 omwaka. Kandi tusobola okukwata miliyoni 7 tuddaabiriza akatale. Naye ziriko akakwakulizo akagamba nti essente ezo tosobola zikozesa mulimu mukadde. Omusolo ogwo gutwandibwa tukuŋŋaanya ogwaffe ogwa local revenue tulina okuwaako ennyo ebiragiro nga kanso nti tukole kino tukole kiri tukole kiri. Tuba tetukukuŋŋaanyizza kiba kitegeeza nti konto yaffe mu by'essente kubanga ziva mu gavumenti eya wakati zo zibeera condition. Kati ekitundu ekisinga obunene Mpigi Town Council kyava mu foma mutuba kyakyalo nno typically ekyalo bakati omuntu okuvaala okutwala ebusongo tolina kyosuubirayo as far as local revenue. Abantu bali eyo they are just settling there naye teri nnyo kyamaanyi kyogaa nti bwe tunoba onoonya local revenue osobole okuyiwa akaguudo kolasi osobole okuteekako street lights zitegerekeka nti waliwo ssente ezivaayo ate nga tulina ne policies embye. This is a political aspect of it whereby munabyafuzi ayimya nagaa nti mutemuwa plan. Wembeera enguudo zaffe ezibadde zifaanana kubanga nnyingi nnyo zetukoze naye nga temuli maramu. Kyosanga ng'okugeza ng'ekyali nti abantu kati bakyasobola na kutambula olw'okuba nti tulina mu biseera bya nkuba. Okusinziira ku mbalirira eno, ensimbi ebitundu 68 ebisuubira okuva mu gavumenti eya wakati, so nga Town Council esuubira okufuna ebitundu 32 okuva mu misolo egiva mu mirimu egikolebwa mu Town Council eno. Abakiise bategeeza nti kati kyekiseera okulowooza ku kusikiriza ab'amakolero amanene abasobola okussa ensimbi zaabwe mu kitundu kino wakiri baweze ebitundu 80 mu musolo okuva mu Town Council eno. Singa essente ezisinga mu bajeti yaffe tuzeesololeza nga ziyita mu gye bayita local revenue. Naye olwaleero nga bw'owulidde mu bajeti local revenue yaffe erimu emiliyoni nga300 omwaka. Kane tusigala nga essente ezisinga obungi zetukozesa 80% ziva mu central government. Wadde ekibuga kino kyekimu ku ebyo ebisinga obunene mu ggwanga tekirina kuba n'amakolero g'amaanyi nga omusolo Town Council gwekuŋŋaanya egujja mu babodaboda abalimi ssaako n'abasuubuzi abatono nga mu bano ebajjamu ebitundu 32 byokka. Embalirira eno esinza kwesigamizibwa ku kyakulongoosa nguudo okusobola okutumbula ebyamaguzi naddala ebyobulimi wamu n'okutumbula ebyenjigiriza n'ebyobulamu. Ekitundu kino kirina abantu abawerako ddala naye nga kusomozebwa kwe balina kuli ku nsonga za byabulamu. Alozia Sengendo, WBS TV, Empigi.